finally yawandiikira mu Mathias Mpuga Nsamba ebbaluwa emuyimiriza era ng'ono yakulemberamu ekibiina kya National Platform yali acting nga president. Olunaku olwaleero ate ebigambo ebirala bifuuse ebirala era nga byogeddwa. Omukulu omukyala deputy president waffe ayogedde ebigambo era ategeeza Mathias Mpuga Nsamba nga bo ng'ekibiina kya National Platform oba takyamwetaaga era takyesibangako nti nno waliwo n'olunaku lw'olumu nga bwagambye mawulire nti yatandika ekibiina kino takyesibaako. Ne Mathias Mpuga Nsamba musajja gwe ng'olina ebigambo lwaki tofuga ku emyaka gigenzeeko ne munna ng'okyalina ebigambo kati ogenda tuuza otya abaana bano abato okubaako ekintu ky'obagamba ekyenjawulo nga naawe kitaffe taata olemedde okubeera ow'ensa. Bannange bana be bakulembeze bulijjo atugamba ffe tuli bakulembeze bansa. Bannange ensinga yaswadde omusajja akalambidde omusajja alemeddeko ekibiina ky'abavumi ate munnange ye takiremeddeemu mugamba atali muvumi. Ebyennaku kusegera lebaddaye tuli wano tulina abasajja bano banange simanyi nakumanya naye Mukama atusaasira abatutaase kubanga bo bikemo nnyo gye tuli. Nenga baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu ne bannayuganda era twongera obbasuubiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'eggwanga yajjanga mulanzi kubanga ebintu ebimu bye yatugambako nti mujja balaba oyo yenna atali ku lugendo lwaffe ajja kwesowolayo. Batandise Bampuuga batandise okweruma bakanudde amaaso gabalinga ki oba ngambe nti ki naye nga ffe tubalabula bambi tubalabula ne tubategeeza nti ne bwe munaakola mutya temugenda kulwanyisa mission ne bweba yagaanye nga yagaanye olaba bagenda kuleka NUP National Platform giveeko. Bannange gyesonyiwe bannange ng'otulemeddeko fe abavumi abali b'ebisiyaga abayaga ka family group lwaki ogamba li togenda kukavaamu? Ofaaki n'ensi Mpuuga ofaaki n'ensi buli kimu okyogedde kiweddeyo ate ogamba togenda kuvaawo. Ffe tetunnakweguyako Mpuuga tetunnakweguyako munnange genda gy'owulirira emirembe. Annange Mukama Katonda abantu bannange balina ebizibu naye ate Mpuuga otuswazizza nnyo oswazizza nnyo gye wava oswazizza Mmengo kale kwegamba weeswazizza wenna weewemudde kale kwegamba ensi tekyakulinamu. Okujjako ng'ovuddeyo n'okkiriza n'ogamba nti bannaye nali nabba era ssente zizino nzizzizaayo. Ffe mu kibiina kyaffe tetubeeramu na nnyanja mpundu ojja kuvunza ennamu era emirandira gy'obadde ogisimbye mu kibiina nkubuulira gwe tetukyakwetaaga. Yes, mugende mukole ebibiina byammwe tetukyetaaga babbi mu ffe. Leka nkubuulire ffe tulina okubeera ekyokulabirako eri eggwanga nti omubbi gwe tugoba tumugoba lwa bubbi ate naffe tetugenda kuleeta babbi. Naye kati ababbi bwe batubeeramu bali eri abantu bajja kufuna ekyokwekwasa nga muli ne Bampuuga. Ffe tetukyayagala kubeera nammwe osegedde ebikolwa byammwe si byamu ffe newankubadde mweyita abaffe osegera. Yes, ffe kyetukola ssaawa zino twagala okuseetinga example okulaga ensi nti mu butuufu tugenda kuleeta obumu tugenda
ntunule n'onkulagirire ate kinetagisa kutunule nkyovula aba Facebook ngenda bavaako ebintu byawe bya protocol noyagala okuzoominga ani zoom atogire oluvaawo nga tusuuliridde nnyo kati live egenze kwe disconnecting nga sigikutte nako so ebyabugingo we bityo bibiri naye nga mwerinde abasajja ba DP block bambi. Their objective is to divide Buganda. So mubegendereze. Bagala kozesa chance eyo ku dividing am Buganda kuba Museveni Buganda ya mulimo okukola ki okuwininga kye kintu kye bagala okwachivinga. That's why they want to hide in Mengo to fight Bobby Wine. Olwa Abaganda mwe dividing mu. You know very well nti Buganda always ebadde supporting Museveni. Kati mukubeera nga te supporting Museveni. Museveni tasobola jifuna. Bwaba tasobola jifuna agikolere ki divide and rule system. Teka mu bimasaya sibyo, teka mu biwanika byo, bijikuyulizemu into two factions. Ojja kuboji maze to make it weak. Aba Facebook munasonyi wambadde mvudde ko simanyi lwaki live yenywanyuddeko. To make it weak. Dividing mu using Baganda. Using Baganda benyini bobokozesa. Kati jabala babajja kujabalangirire. Njagadde basookayo. Abo bayayi bayinza okubanga press conferences bajja kwerangirira nti naffe kati tuyimiriddemu mu Kyaffe. In the interest of Mwami Museveni. So mubegendereze. Unfortunately, kabaka waffe tasobola kwogera kuga nti bannange bano bandimu is just there. Checho mukiso mubinenga yandiba disown nze gine emiyayu ejiri omwe gimwekwesemu jiri omwe gyekwese mu Mengo gyekwese mu Buganda jefulandi they are one of us. Didn't you see the katambi of this man saying obuzibu bwa Uganda Buganda ne DP kati yayagadde di Buganda this Abedi man yayagadde di Buganda omulimu gwabwe objective yabwe gye bayina bakuba nti Bobi Wine abadde abakwata mpola nti ekintu kyabwe yagenza okujjoko yali agala ababakunamize nga bamaze okubaako kye bakola kubanga bwe yandize before nga tebanna bakubba mwandiga ya Bobi Wine alabika atidde bunene obusajja kyava akola binene kati yabunyolulayo nga bamaze okulaga akapinki kakati esawe no bagala kwekwataawo Bobi Wine is fighting in Mengo. They are the one hiding in Mengo to achieve Museveni byayagala okukola. So mubegendereza abasajja abo and deny them attention because we are going to focus on them. Ngeri Museveni yakulubesa mulabe yakoze ai Museveni ekintu kyatasobola kwachivinga kyakola kicyankalanya bucyankalanya nga boolaba appointment ya Balamu. Temuloza appointment ya Balamu nti yagikoze eriawo inanye ekyamakulu kyegenda okola yamala okubanya abayimbi nti abayimbi tebasobola mufunira buganzi mbana Uganda. Abana Uganda banyumirwa ebivulu but abana Uganda tosobola basiriwaza bagazisa Museveni lwampaka however much bayinza okubanga bagala ebiduula. Ne Museveni bwe yamanya nti abayimbi bano tebasobola ku influencing abantu kunjagala wabula they can influence people to fight me. Kyoba okola kiri kimu bateminge kati alina kukozesa Balamu yennyini okuteminga abayimbi to silence them. Njitemudda kusaidi y'abantu oba incitinga okunwana oba okunnumbagana wabula kyoyina bakola babeezaawo ability yaabwe oberenga they cannot get the best out of them. Okitegedde? Do you get my point? You cannot get the best out of abayimbi kubanga ne bamala badda kusaidi y'abantu kiba kiralamu they can influence. Wabula Facebook nze nsobedde disconnecting mukitegedde ekyokwa appointinga Balamu agenda kubeerawo nga ye omulimu gwe gwa kuteminga buteminzi bayimbi okubajjako ability yaabwe eri ey'okudda ku side y'abantu kuba abayimbi bwe badda ku side y'abantu mukimanya abantu ne bamala bakosedde nga zifuse notification COVID yaggwayo dda. Mukitegedde nti abayimbi basobola okukozesa influence yaabwe okuinciting abantu to go against Museveni. Kati ye Museveni kye yakoze appoint Balamu ateminge banana abayimbi babeerewo ate ne Balamu akakodya akalala kagenda okukozesa batuse time balaba abaana bali makomera tebalina musango gwe bavunaana batuse time balina okubata
muwawulidde ka video ka Balamu nga Balamu agamba nsengenda kwogera ne Museveni bata abaana. Kati balaba abaana baneno tebakyalina musango. Kati bagala bakikozesa embu Balamu ye influence nze Museveni okuta abaana bayaye kubanga biweddeyo n'omulabuzi anaatera okugoba omusango. Bwe bimaze okuggwayo balaba abaana balina okubata. Kati bagala kozesa Balamu muje mugaiti bambi Balamu yatwogererayo wa Museveni abaana abasibe ne babata ne batuse time abaana tebakyalina kye babavunaana nga time ya kubata. So kati bagala kwekwekaawo Balamu akozesa eyo kyasa agamba nti Balamu yayeyogedde ne Museveni ne bata abaana. These people are strategic chovola baze bagamba tuve kujina emigwina gy'ababeedi egyemizina ejava mu DP block kuba jjo misumbuyi objective yabwe yakwawula mu Buganda nga bakozesa Baganda bennyini era tobeewunya olwalero nga bazze nga bagaffe tulangiridde Bobi Wine tumuvuddeko because they know they are not strong enough to fight Bobi Wine. Aba basajja bonna ab'omu DP tebalina buganzi mu ggwanga lyonna wabula bamanyi nti basobola okudividingamu abantu abali mu Buganda olw'okuba nti Museveni Buganda yamulema okukola ki okuwininga. Kati mukulema okuwininga kyalina okukola ki giyuzeyuze eberemu factions ezi. Faction emu eri ku Bobi Wine ne faction emu eri eno ku side yawe bya Bedi Wanika n'ekigurupu kya DP block. So you better be careful. You better be careful about those damn idiots. Nze mbabulidde. Nze kyensaba kiri kimu ekibiina kituyambe. Ekibiina kituyambeyo ekintu kimu. Badinayinge bino ebisajja attention bakole ebyabwe by'ekisiru byabwe babaliire ddala akawaani. Baleka abaana b'oku social media babagabane buva. Yes. Hawa batulekere ffe tudiringe nabo. Internet kale. Baba tulekere tudiringe nabo internet kale. Hey. Buloga kale. Anti batuyitambwa. We deal with them mbwa kale. Yes. Lwaki mufa nabo. Mubesonyiwe. Naye buli lwe munaababeerako ne mubawa amakulu. Bajja kulowooza nti ba mugaso nnyo. Mubawa omuwendo eri ewa Museveni naye mubaveeko. Ffe tudiringe nabo internet kale. Tubaddukanye tujja bakuddukanyiza tujja bakutwalira mu depression oba kyoyagala. Batugala tulimbwa za NUP. We deal with them mbwa kale. Hey. Yes. Kubaka kati objective yaabwe nze kenakitegedde nti objective yaabo abasajja ba Mpuga Bedi Wanika is to divide Buganda. Nemanya nti waliwo abuuza mu mbwa kale kyeki batugala nti tulimbwa za NUP. So we deal with them mbwa kale. Ojja kitegeera mpola gwe kiwa obudde tokikaka. So buli we mubiraba mubitwale misinde. Ate ekibiina tekirina biwa amakulu ebyo ebisajja balina birekera ddala ebyo byonna bigundi byani biwanika. Temubiwanikira yadde ebbaluwa ebiyita mu disciplinary committee kubifuula nti bya mugaso nnyo eri ekibiina. Kati essaawa eno ekibiina naffe tukitwale nti twabakozesa. Twabakozesa kati yessaawa ey'okubuildinga abavubuka abaffe nga ba kibiina kya NUP. Kubuildinga bakulembeza aba NUP to build other Bobi Wines. Abo balemererwa byebikaze byali mu obufumbo. Kati baba bali mu obufumbo mu DP. Bajeno mweni UP bafumbe. Bazze n'amawagali bamanyi balina obubina bunene. Omanyi omukazi nga agyewulira tafumba. Kati abo bajja twasoma. Tuli balooya. Tuli bayivu nnyo. Ye mukazi nze ndi kikazi kimyufu. Naye ebikazi bimyufu naye tebirina nnabaana. Tebizaalangako tebibeerangako productive n'akamu. Bwe bibanga byalemererwa okuleetera bannayuganda wiini mu time yonna bibeereddewo kitegeeza byebyo ebikazi ebitaconcevinga tebirina nnabaana. Kati ebiba birina mugaso ki? Tebalina success yonna gye bali baleetedde bannayuganda. Omugaso gwabwe ki? Tebalina mugaso. Bali awo kikazi kijjuza bujjuza ttooyi. Ebyo n'ebyava mu DP. Ekimu ku bikakasa nti tebirina makulu kwe kubeera nti ebbanga lye bamala mu DP tebalina kye bali bawanikidde bannayuganda. Kati baliwo okubeera bubezi nti basumbuyi. People have tried to fight in NUP. They have tried to fight Bobi Wine. The man has failed. So if you have failed to fight him, what do you do? If you have failed to win Buganda, what do you do?
divide Buganda into two factions ng'okozesa Baganda bennyini abo babedi bwanika. Yes, ekyo tulina okukola mubali akawaani faba internet tubayuze tubayingire mu mitwe ate nga ekintu kyabwe kino okiraba kye bagenda okukola bagenda kufuna airplay bagenda kufuna media bagenda kukola media tour nga be batambula because they want to achieve that. Bagenda kufuna media airplay yonna bagenda jibawa je baagala yonna. Museveni asobola otuukiriza ekintu kye to divide Uganda. Can't you see that? Mwekimugana ekyo temukiraba munzije mutulo nange ndi ku press conference kati eno radio yaffe ye radio y'ekivubuka internet ziri radio z'obujjajja era bajjajja bazibeereko. Internet y'abavubuka nabo babeere ku radio y'obujjajja ffe twaboolebwa kati tuli eno ku mutimbagano naffe tutuuziza press conference zitudde muziraba eno ku TikTok gye tuli ne ku Facebook gye tuli. Press conference etudde kati mujagala wenda lesinga eno ffe tubasoose twepimidde obudde bakedde dda mulamanza. Ebyo ebisajja omubirabako mu bitwali misinde bikolera Museveni. If you are not serving in the interest of Museveni wewebuze ebbanga lino lyonna ye kaakati njagala mutunuulire ekintu kya Mugisha Muntu bwe yali ava mu DP yafuluma bwe yali ava mu FDC yavaamu diplomatically. Lwaki boba wawaza amatu bwanika gwe batawandiikirangako kibaluwa kyonna mwebuze atandiseewo olutalo lwaki atandiseewo olutalo from where ebbaluwa gye bawandiika bagiwandiikira Mpuga eyali omubbi gwe lwaki otandikawo olutalo bwanika we lutabadde why bw'obanga tokolera Museveni kiddemu okyebuuze bwanika olutalo gwe batawandiikira yadde ebbaluwa gwe batayitako yadde mu disciplinary committee olutalo lwe yatandiseewo lwaki if he is not serving in the interest of Museveni olutalo yatandiseewo lwaki. Their job is to divide Buganda into two. Kati nze kyemusaba ekibiina mutuyambe buyambi tubeegayiridde bataata ne wekirala kyetagisa kufukamira tujja tukufukamira abo babedi bwanika temubawandiikira yadde ebbaluwa bayita mu disciplinary committee mubalabe bulabi ffe tujja obutabalaba bulabi ffe tubagabane. Yes tubagabane. Nze nkubuulidde si bwe kiri naye nga musabire ku pasita Bujinga ali bubi akasente bakasomba era abategeka ssente ekituufu kiri nti neetaagayo ku ssente njagala kuwola ku nnyumba ya Bujingo bw'oba oyinamu ku ssente oba tozirina wiiki eno oba tozirinaawo kati nkakasa nti wiiki eno ogenda kuba ozimpa ngenda kuwola ku Bujingo ku nju. Yes kuba kakati Bujingo bw'anaatunda ennyumba mwannyinaze makula anaasulawa abasajja nga bamusombako ssente bannamateeka ate wa DPP ate simanyi ani Kotikira bamuyita ani DPP state atone bannamateeka batwala sereza mukoddomi wange okufa obufi so atayina bambi neetaagayo ku ssente. Bw'oba oyagala okumpa kasente genda mu bayo yange ofune namba yange mwenna abagenda okumpa ssente ngenda bawandiika Bujingo ngenda muwola ku nju saagala bukeere ku makyanga mwannyinaze makula bamufubutudde mu nnyumba nga bamanerende ennyumba bagitutte neetaagayo ku ssente nze munfunireyo just obukadde 10 nayo ajja n'omutwalo bambi tozungira mu inbox yange ngenda mwenna bawandiika naye mwalabye awandiika ssente wa Bujingo mudde mulabe ka video yako afande yawandiika yeba asha babadde luddawa muddeyo mwetegereze ka video yako okumanya abasajja bano abasomba ssente za Bujingo baagala accountability yeyisa afande mpa ku kitabo kyo afande yazze yawandiika ssente mulowooza afande oyo yavudde waani owa miliyoni 2 simba emabega owa miliyoni 2 gwalina omutwalo buladi alina omutwalo weyongereyo eri si mu bubi si babodde bannyinaze bakadaama temulina ssente mweyongereyo mwalabye awandiika ssente
mwalabye awandiika sente mudde mulabeka video yako akantu ako nakalabye luvannyuma afande ye yazze n'ekitabo afande yajja okuuma ekkanisa abeera ate nga yawandiika abeetemye sente Bugingo is in trouble serious trouble mukoddomi wange bannange obusajja bumulya bumumalawo ka video mudde mukwetegereze ng'agamba afande jangu afande ye yazze mwakalabye afande ye yazze n'ekitabo kati afande akola atya akola ng'ani mu church afande akola ng'ani mu church okubeera nga yawandiika abeeyamye sente azitwala wani wa state atone azitwala wa DPP emmotoka eri ku poliisi buli kaseera bagikyusa akatundu baali balinga abakyusa pampa y'omwana ezo nazo sente poliisi emmotoka ya Bugingo weeri mugendeewo ku poliisi weeri bakyusa akatundu baali akagibisse balinga abakyusa pampa abo nabo batwala sente gwe sebo okubeera nga abapoliisi basobola okuleka nojja n'okyusa akatundu baali olowooza nti ezo teziba sente Pentagon gye mulinze buli kaseera gaalwe lukuŋŋaana olusembayo lwe lukuŋŋaana olusemba atole jeno yasabye obukadde bumeka mukoddomi wange ali mu mitawaana yattira ki omuntu naye olabye ekintu kyembaga bulijjo nti maatudiino tudaano buli bbanja lyakusasula Bugingo yagula leediyo z'abanne nga bali mu bizibu bali mu makomera kati naye ekizibu kimuhontinga essaawa zino leediyo ajja kuzitunda naye ennyumba nze gye nninze ennyumba eringa lubiri bane mulaba mutya neetaaga ssente bannange neewole ku nnyumba ya mpole Bugingo ku nju eyo wali tukanga agiwaayo abalina ssente mujje mu inbox oba oyinamu akakadde oyina miliyoni 2 oyinamu emitwalo 5 jangu mu inbox ompe ssente ow'omutwalo tuula totawaana tozungiramu ennamba njikuwa oziteekeko ssente muwole ku nnyumba eyo olunaku luli nga tumaze okuwangula engule omuchomo tugenda kugulira awo we mulaba buli omu yegenda kuba nnyumba ng'eri awo free house tulirawo michomo so ekituufu neetaaga ssente azirina gwe jangu bozzi si mbubi guno yagweddiza the only solution and the only advice alowooza n'amalako abo tebakkuta balinga busaanyi balya ssente mumanyi obusaanyi obwali ennimiro abo abasajja ba gavumenti ya Museveni bannamateeka bagenda kulya ssente balyanga busaanyi bw'emukono bwali ennimiro emukono ennaku ezi ng'ennimiro eweddewo kati bugenda kumusombako ssente tebakkuta batwala ssente abo bawajjaayo basomba ssente onaatwala paka ng'olusuku omuva ssente balukaliza balyoke bakuveeko we banaamuviirako wagenda okuyingirira ekomera amagezi ge muwanga akyalinamu akasente kaali alya ku kyeyo eno bw'obeeramu ne ssente okola bizinensi nga nze bw'obeeramu ne bizinensi bw'obeeramu n'akasente okolera ddala bizinensi n'obeera nga ng'oli ku bizinensi visa toddamu kulebukana na bya factory kati nze muwa ati just mondo out of the country waliwo abantu ababeerawo abali bagamba mbu Pastor Bugingo tasobola kudduka mbu n'aleka chaachi ye chaachi kiziri tenti baba nnono asooka abakuŋŋanyemu awo akasente nzajje musomeremu wano ayingire wano anoonye agent amuyingiza ate nze nsobola okuba agent we kasitaba oyo ayinamu akasente nsooka ne mukuba obukadde nga 3 ne mugaa invitation yanogiraba erimuuko okugundi tulina okubaako betuwaawo abayimaigulation nsooka mubbamu obukadde 3 ne mugaa mukwano nno yanguwa bino ebintu byakugulirira n'amala najjawo ne mugaa sooka osindika esente z'ogenda okukozesa bizinensi nkugulirewo akaawuti osooka ononyayo ba businessman bogenda okusapurayinga ebintu obeere ng'okolera eno bizinensi ng'owetuulira mu nnyumba oweerezenga ebintu eka mugayo ogenda kuyingira bizinensi ya textile obeere nga gw'osindika engoye mu Avema asooka afune bakirayanti mu Avema abantu abali e Uganda eyo mu kikubo textile bamusubula Dubai nze Bugingo kati muwa ati kuŋŋaanyawo akasente k'okuŋŋaanyizaawo
osokogene mu aveme yotambula onoonya abasuubula textile e Dubai obagambe nti kuba abasuubula textile e Dubai textile ate bamujja wano era abeerako made in Korea kati abeerenga ebintu yajja wano abatwalira direct nga tebakyamenyeka nagenda Dubai. Yes, ajje wano eno tumajinge twegatte kuba kati ye mukoddomi wange nsooka ne tukola endagaano ekisooka va ku Bobi Wine va mu kuba enkyukakyuka nti enzikiriza muko bw'amala ekyo n'akivaako ne mugamba genda onoonye abasuubuzi ba textile mwavema ebintu babisuubula babijja Dubai kati gw'obagaye nti ngenda kuba savinga zino eza hotelo biki flight at affordable price ajje ezo zonna simanyi Soroti Media tunda wejjeeko gasiya bulolo bagenda kukusiba mukwano bagenda kukusiba nze nkubuulidde ogwo omusango gwa mmadde ogumanyi ojje wano nze nkuyigiriza system ninawo waneno muganda wangani gundi Musa ajja kwazika kamotoka akasuubula nga tukapangisa ng'ogenda ovuga textile ng'obitwala wali eri ku Chungi wetutikkira wetutikkira ebintu otike textile w'abasajja ng'omusa ng'olyako commission simple tojja kusobola togenda kubba endiga zigenda tuka ekiseera zikowe jjukira kati pasita gundi ono ani pasita ani ono owawa neno ku bbiri yani mwera kakande yakutaddeko tabo yazimbye kanisa gali kuoleka kati yo pressure yo nono ogisobola makulu asirikidde ebyama byona yakutadde ku pressure agaye nkoyo obwenzi nkube empeta eyo pressure inato kyegere na kugisobola oyina obuzibu bwa Pentagoni ebyo nabyo bikyali awo ebyo ebizibu togenda bisobola ezo sente mukwano linnyo gye Korea ozisuubulemu nkufunira enju wano waliwo wali eriza apartment zizo kukyaliko nkalu siziri wali yamala okubalaga apartment zizo bujinga apangisa okwo muziraba bujinga agenda apangisa okwo abeera eri waggulu eneme etambule abeera okwo apangisa okwo tumufunireko omuzigo okwo ate kati kyakola kiri kimu wano kyakola kiri kimu kuba neno waliwo system eri nti bweti baso osobola okukwata sente kati nga yengeri gyakyalinamu akasente tanasikampewo wano osobola okukwata egundi ng'eyo n'owaayo miliyoni 100 n'ozibawa n'osayininga contract ya myaka egi 2 tosasula rent osasula bill zokka gw'ozibawa ne baziinvestinga sente ne babeera nazo tosasula rent tosasula ki okwata biliyoni 1 n'ogibawa eya Uganda bw'ogibawa ng'ennyumba osulira bwerere sente ezo nga bazozaamu kati yakola kyakusasula bill nga weebererawo contract bwegwako emyaka 2 ng'addamu ng'aliniyuwinga nze muwa atya namusevinga kuba kyalinamu akasente ebyo byonna gasiya yatunda ofunemu biliyoni ye Uganda ojje obeere kweri fulaati ogikwate ogende ogitendalinge ng'osulira bwerere osasula bill zokka iyo wona ebintu ebiri biri simple babisimplifying nga bobaamu n'akasente ennyumba osulira bwerere ozikwata n'oziwaayo bo ne bazinvestinga gwe n'obeeraawo ng'osasula busasuzi biiru bw'otuuka ng'ennyumba oyagala givamu nga bakuddiza akasenteko nga contract eweddeko kati okola ebyo n'omala n'osuubula textile nga bw'omusindika ku basuubuzi ba Vema okusinga okuddeyo mu pressure olwo olubuto tola nti walufunye lugenda kuggwako enkubuulira mujjukira bujingo w'ebiseera biri nga talina lubuto mubujjukira obufaananyi we yatulira muntu omu ya sente ati ng'alinga atudde ku trip y'omusenyu akyasobola okuddamu okuzituulamu nga bwe yazituulangamu yatula oyo ye mufere Mathias Mpuga Nsamba atakyalina kyagamba ggwanga bannayuganda bamutegedde bannayuganda bamuguddemu bannayuganda era bamumanyi so tetukyalina bwesigwa bwaffe ne Mathias Mpuga Nsamba wabula yandibadde mugezi yandibadde mutegeevu n'abaako ewalala kyakola ekira kyonna era n'abaako ekyenjawulo kyeyeekulako ng'omuntu n'akimanya nti eggwanga lyeyeesibako bannansi bamukoowa bannansi bamugwamu bannansi bamumanya nti ono mubbi mufere anoonya byakuzza eri kulugusa missoni ye naye missoni ye ndi bw'anaakola atya tejja kutuuka wangi